الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمعه ويراه. اتقوا الله وتزودوا من هذه الدنيا للآخرة. اعلموا معشر الإخوة أن هذه الدنيا فانية وطالبها فاني، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Amatendo ga Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa dini y'obusiramu nga kyengera, n'atuwa obulungamu obw'obusiramu. Singa tuyali Allah jalla jalaaluhu twandibadde nga sulungama, era tulina okubeera nga dawman wa abada Allah tumusaba okubeera nga atulungamya. Era nga eyo yali nkolya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kubanga yasabanga nnyo obulungamu n'agamba nti Allahumma inni as'aluka alhuda wattuqa walafafa walghina. Nabbi yasabanga Allah amuwa obulungamu. Nkakasa nti wali kisinzibwa mbiriwo okujjako Allah, era neeyongera okukakasa nti mazima Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama muddu we era mubaka we. Nkuutira omwoyo gwange nejjammwe okubeera nga mutya Allah, awamu n'okwewaayo okugoberera amateeka ga Allah, newankubadde nga musobola okuba mwaganyiga, musobola okubeera mwagatawooma, naye Allah jalla jalaaluhu buli tteeka liyassa mu Qur'ani tahmilu maani wa fawaid, mulimu amakulu mangi era mulimu n'emigaso mingi. Teriyo tteeka lya busiraamu liriwo okujjako nga lyajja kuleeta mirembe. Teriyo tteeka lya busiraamu liriwo okujjako nga lyajja kumalawo bizibu. Naawe weetegereze olabe, nsobola obbawo ekyokulabirako. Allah tabaraka wa ta'ala agaana okutta, era bw'amala n'asaawo etteeka nti kasa n'obeera nga osse munno naawe bakutte. Tteeka liruma k'oyo abeera mu kika ky'oyo omussi. Etteeka aba alaba nga limuluma, naye ng'ate ali mu kika ky'oli gwe basse aba alaba nga etteeka balina disoma bamutte. Ate nammwe newankubadde nga muli mu kika ky'ono omussi, naye singa wajjawo omuntu omulala n'agenda mu kika kyammwe n'attayo omuntu, nammwe mujja kusoma etteeka eryo lyerimu. Allah jalla jalaaluhu talina mateeka ge yassa n'agateeka mu Qur'ani nga tegayina makulu. Era gwe sseruganda mpuliriza, bwebanga Qur'ani ogikkiriza, Qur'ani tugikkiriza jumlatan wa tafsila. Kyomanyi nikyotomanyi mu Qur'ani ng'omusiraamu oteekwa buteekwa okukikkiriza. Era singa babeera nga balina etteeka lye bakusomedde, tewali kigambo kyoyogera kirala okujjako ogamba bugambi nti amanna billahi wa amanna bima unzila ala rasul. Tukkiriza Allah ne tukkiriza n'ekyo Allah kiyassa ku mubaka sallallahu alayhi wa sallam. Nolwekyo Qur'ani yonna gonna amateeka tuyina gagoberera. Nkuutira omwoyo gwange nejjammwe mutye Allah, tweyongere okubeera nga twesibira entanda, kubanga akaseera ke tuwangalira ku duniya katono. Ebiseera ebisingayo obungi tugenda bimala mu maaso ga Allah jalla jalaalu.
mu maaso ga Allah tegenda kubaayo kukola wabula egenda kubaayo kusasulwa bye twakola nga tukyali ku nsi. Wa in kana khayra fa khayru, singa obeera nga byewakola byali birungi era ogenda kugabana ebirungi. Wa in kana sharra fa sharru, singa obeera nga byewakola byali bibi era ogenda kubeera nga ogabana ebibi byo. Wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya. Allah jalla jalaluhu fenna buli omu agenda kubeera nga muwempeerayi. Kewakolanga katono ogenda kalaba mu maaso ga Allah nga kalungi, Allah nga akuwa empeera zaako. Kewakolanga nga katono naye nga kabi, ogenda kalaba mu maaso ga Allah, Allah ng'era akusasula. Nolwekyo buli omu abeere nga yeegendereza, tubeere nga ffenna tutambulira ku mataka ga Allah bwe tujja okubeera nga tweyagala. Yawma alqiyama Allah tabaraka wa taala atuyingize mu nnyumba ey'emirembe bwe tugenda okubeera nga tweyagalira emirembe gyaffe gyonna. Bassaluganda ab'ekitiibwa bampuliriza, njagala mujje tubeere ffenna tusobole okubeera nga twejjukanyaako ensonga entono naye ng'ate nkulu nnyo mu bulamu bw'omuntu. Ala wahuwa assa'yu fi qada'i hawaij almuslimin, okubeera nga omuntu akola nnyo asobole okubeera nti amala ebyetaago by'abasiraamu banne. Nabi sallallahu alayhi wasallam wahadana bil islam, Allah yatugatta nga atugatta lwa busiraamu. Waja'alana ikhwa bihadha ad-din, Allah tabaraka wa ta'ala atufuula abooluganda. Nabbi n'atufuula abooluganda naye nga okutufuula abooluganda atufuula lwa ddiini eno ey'obusiraamu. Almuslim akhu lmuslim, omusiraamu abeera muganda gwa musiraamu munne. Innama almu'minuuna ikhwa, abakkiriza bonna babeera baaluganda. Nabi sallallahu alayhi wasallam n'atugamba nti mathalu lmu'miniina fi tawaadihim wa tarahumihim, abakkiriza bonna nga bwe basaana okulabika mu kulumirwagana kwabwe n'okwagalana kwabwe n'okusaasirigana kwabwe, kamathali ljasadi lwahidi, babeera nga buwalaba omubiri ogumu. Idha ishtaka minhu udhun, singa ebaayo ekiyungo kyonna ekiba kikosebbwa ku mubiri, tadaa lahu sairu ljasadi bisahari walhumma, omubiri gwonna gwegatta ku kiyungo ekyo ne gusula nga tegwebase, ne gusula nga gulumizibwa, ne gusula nga gufunye omusujja. Hakadha yambaghi an yakuna almu'minun, abakkiriza bwe batyo bwe basaana okubeera. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'atunuulira embeera abasiraamu gye babeeramu, kubanga abasiraamu bonna si bagagga. Laysa almuslimu kulluhum aghniya, bannanga abasiraamu bonna si bagagga, bal mu'dhamuhum fuqaraa'un wa masakin, abasinga obungi mu basiraamu banaku era abasinga obungi mu basiraamu baavu. Adadun qalil, mulimu ennamba y'abasiraamu batono nnyo. Manna Allahu alayhim bi amwalin, Allah subhanahu wa ta'ala yabagabira ekyengera ky'emmaali. Allah yabagabirira naye nga newankubadde nga nabo mu kusooka ma kaana maahum amwal, tebaayina ssente, bonna bonna baali banaku. Allah tabaraka wa ta'ala yarfa'u darajati man yasha, asitula amadaala gw'abayagadde, amujja ku 0 n'amutuusa mu 5, ni gw'abayagadde n'amujja ku 0 n'amusitula n'amuteeka w'abayagadde. Oye Allah subhanahu wa ta'ala, Allah adira omuntu abadde omunaku ng'akuze mumulaba mu bunaku bwe n'abukeesa enkeera nga avuga nnamba. Allah subhanahu wa ta'ala era asobola okuddira omugagga abadde owa waggulu ennyo n'amussa eddaala n'abukeesa ku makya nga miskinun yatakaffaf, miskinun yas'al, n'aba nga afuuse munaku ddala asabiriza asobole okubeera nga afuna ekyokulya, asobole okubeera nga afuna ekyokunywa.
nabbi sallallahu alayhi wasallam kyeva ateekateeka abantu b'ekibiina kye okulaga obwosseruganda an yataawana ba'duhum ba'da, abasiraamu balina okubeera nga bayambagana. Kyeva tugamba nti man naffasa an muslimin kurba, omuntu bw'ayamba muganda we omusiraamu n'amuddako ekizibu kyonna ky'aba abadde nakyo, omuntu bw'ayamba omusiraamu abadde n'ekizibu kyonna n'akimumalira, naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm alqiyama, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kumujjako obuzito bw'agenda okubeera nabo ku lunaku lw'enkomerero. Maaso ga Allah nga wakaluba. Allah subhanahu wa ta'ala ayina wakiyitira aqaba mu surat al-balad, nagan falaqtahama al-aqaba, temugenda kusobola okwaŋŋanga ogusozi ogunene n'obuzito obugenda okubeera mu maaso ga Allah. Nolwekyo mu maaso ga Allah wakaluba. Nabbi sallallahu alayhi wasallam singa abeeranga atujjiddeyo neddiiru n'agamba man naffasa an muslimin kurba, omuntu bw'ayamba omusiraamu n'amuddako ekizibu ky'abadde nakyo, Allah tabaraka wa ta'ala naye agenda kumubeererawo yawma alqiyama. Beererawo munno nga tuli ku duniya, yawma alqiyama Allah naawe agenda kukubeererawo. Hadithi eyo ntuufu, rawahu al-Bukhari wa Muslim, gisanga mu kitabo kya Muslimu ne mu Bukhari ojja kubeera nga okisangamu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yeeyongera mu hadithi eri mu kitabo kya Tabari, hadithi eri mu kitabo kya Tabari, naye nga Nasiruddin al-Albani hassanahu, yagamba eri hadithun hasan, hadithi nungi egamba etya: waliwo omusajja eyajja ewa Nabbi sallallahu alayhi wasallam maaso ga Allah, wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah, era mulimu ki okusinga okwagalibwa mu maaso ga Allah? Faqala sallallahu alayhi wasallam, Nabbi kyeva amuddamu n'amugamba, ahabbu nasi ila Allah, omuntu asinga okwagalibwa ewa Allah, anfa'uhum linnas, asinga okubeera ow'omugaso eri abantu, Allah gwasinga okwagala mu bantu bonna. Anfa'uhum linnas, abantu bennyini nga basobola okuwa obujulizi ne bagamba gundi oyo mulungi, ne bagamba gundi oyo mulungi, ne bagamba gundi oyo mulungi. Ofudde ogalamidde, oli mu ddiiro awo bateekateeka okunaaza, naye ng'abantu ebweru batandika okuwa ripooti. Abantu bawa ripooti kubanga Nabbi yagamba nti oli bw'abeeranga awafudde omuntu fala yaqul illa khayra, tayogera okujjako ayogere birungi byonna byokka. Fa inna almalaikata yu'minuuna ala ma taqulun, kubanga malayika ziba zigamba nti amin amin ku nsonga yonna abantu gye boogera nga bali ku lumbe. Fa idha mata ahabbu nnas ila Allah, singa aba afudde omuntu asingayo okwagalibwa ewa Allah, abantu babeera ku lumbe nga yadhkuruna dhalika, baba kyogerako, musajja oyo abadde mulungi, musajja oyo abadde mulungi, oyo yasingayo okubeera ayagalibwa ewa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahabbu al-a'mali ila Allah, ate omulimu Allah gwasingayo okwagala mu maaso ge, sururun, libeera essanyu, yudkhiluhu al-muslim, omusiraamu lyayingiza fi qalbi akhihi, mu mutima gwa muganda we. Law sa'adta akhaka al-muslim, singa obeera nga oyambye muganda wo omusiraamu. Law nafasta kurbatan an akhika al-muslim, singa obeera olina muganda wo gwobeereddewo n'omumalira ekizibu kyo. Wa adkhalta fi qalbihi surura, n'obanga oyingiza essanyu mu mutima gwe n'asanyuka, omulimu ogwo ahabbu ila Allah, gwe gusinga okwagalibwa ewa Allah. Nabbi yandibadde agamba okusoma Kurani, Nabbi yandibadde agamba okusiiba sunna, Nabbi yandibadde agamba okukola emirimu emirala, naye Nabbi sallallahu alayhi wasallam alondamu okubeererawo omuntu n'oyingiza essanyu mu mutima gwe. Njagala okubeera nga mbategeeza, teriyo kya bbeeyi nga kuyingiza ssanyu mu mutima gw'omusiraamu.
omusiraamu oyo bw'oba obeereddewo n'oyingiza essanyu mu mutima gwe, sayadhkuruka fi kulli makan, agenda kubeera nga akujjukira mu buli kifo. wasayad'unaka kulla hin, agenda kubeera nga buli kaseera akusabira. wasayadhkuruka fi mala'in min annas, agenda kubanga akwogerako mu lujjudde lw'abantu, gundi oyo nga mulungi, gundi oyo nga mulungi. bw'obanga tokirabangako, tandika okuyamba abantu, ogenda kiraba. tandika okuyamba abantu, ogenda kiraba. olina omusiraamu gw'osobola okubeererawo n'omulaba nga yeetaaga avunname ate nga taavunname, yeetaaga kukomba ebigere ate nga taagisobole, yeetaaga yeebakaawe mutambulireko ate nga tekijja kusoboka. n'aduuka n'okubuuza nti sheekhe wange oba nkwebaze ntya, sheekhe wange oba nkwebaze ntya, libeera ssanyu. abamu bakaaba, n'atandika okukaaba naye ng'ekimukaabya yabki sururan, akaaba essanyu. nalaba essanyu wano fi ljumaati almaadiya qabla almaadiya, waliwo ejjuma okuleka eno yayita naye eri. twalina muganda waffe bamugoba mu nnyumba ne bagijjamu n'oluggi aleme kudda. n'akuba akasimu nimuga nti okeereye, n'agamba yadde nga nkeereye nja kubeerayo. musiraamu oyo twayanjula ekizibu kye mu khutuba. omusiraamu omu n'aweereza omusajja oyo sente ez'okupangisa ennyumba okumala emyezi 5. naye omusiraamu bwe nali muwa sente wano namutunuulira nga buli kimu ayagala akikole naye nga ssanyu. ekyo nabbi kyagamba nti ahabu al-a'maali ila Allah, omulimu ogwo gwagalibwa nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. ngambye bwebanga tokirabangako, tandika okugaba, va mu bakodo ojja kulaba. mukyala yajja, omwana ayina ekituli ku mutima nga yeetaaga buyambi, basiraamu ne basonda. omukyala oyo muyite okumukwasa akakadde kak'essente, n'azikwata n'asumulula ebbaasa, n'antunulako bw'ati, n'atunula ku mwana we, n'akaaba amaziga. omukyala oyo teyali musiraamu, naye nga yagenda mu kanisa eziwera 4 naye nga tewali we bamuyamba. kyalo y'abasiraamu bamuyambi. Nambuuza nti abasiraamu be bampadde sente zino oba gwe omuntu? Nimuga nti abasiraamu be bazikuwadde, naye nga bazikuwadde lillah. Kyalo yo n'akaaba amaziga. Nange yali amuwa sente, nange nagenda okulaba nga amaziga gatonya. omulimu ogwo mulungi nnyo amaama Allahi azza wa jalla. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam hakadha yujibu dhalika arrajul, bw'atyo bw'ayanukula omusajja eyajja okumubuuza. amugamba nti khairul a'mal, omulimu ogusingayo okubeera omulungi, sururun, yessanyu, adkhaltahu fi qalbi akhik, yoyingiza mu mutima gwa muganda wo. muve mu bukodo mugabeeko, mujja kulaba abantu bebasanyuka. Maliriza okusoma. Tiketi yankomyawo okuva e Sudaani teriiwo. Nintandika okusaala ekiro, nintandika okukola azikaali empitirivu, ng'edduwa nomba edduwa mpitirivu, n'olumu nga mandyako emmere. Nkyali mu maaso ga Allah, nkyali mu kwegayirira. Allah e Sudaani sajja kusuubula. Embeera y'e Sudaani si yennungi. Oyatika ebimwa n'oyatika n'ebigere n'emikono gyako, si embeera omuntu gy'asaana okubeeramu. Naye Allah mugamba, Allah wange sajja kusuubula, naye Uganda gwe yanzija yonzizaayo. Nva okusaala essola ya asiri, omusomesa ampita, ngenda gy'ali ambuuza, Luutu banno bonna bagenze, gwe nga tonnaba? Ne mutunuulira bweti, ne ntunula wansi nga siina ansa gye muwa.
maziga ne gatonya. Ne mugamba nti bannanga abagenze Allah yabagaziyiriza ensawu zaabwe, bayinza okubeera nga ne bakitaabwe bakyaliyo balamu, naye nze owange nasooka muziyika ne ndyoka nzija. Siina mpeereza tikiti ndi bwe nali ŋŋenda okusoma era natunda byange byennyina. Nanga jja tugende. Ne twambuka naye amadaala. Nambuuza tikiti egenda ewammwe ya sente mmeka? Ne mugamba emyaka gye mmaze wano e Sudan simanyi. Nampa akasente ninye tukutuku ŋŋende ku airlines mbuuze. Niŋŋenda nimbuuza ninkomawo nga bampadde invoice. Bwe nayingira mu ofiisi ye limutegeeza n'asituka n'ajja n'ankoona ku kibegabega n'aŋŋamba abshiru ya Lut, sanyuka oddayo ewammwe. Allahu akbar. N'abala ssente n'azimpa n'aŋŋamba genda obukinga etikiti, genda ku nnyonyi sasula bukinga. Niŋŋenda ningula tikiti. Essanyu lye nalina mu kaseera ako omusomesa wange oyo nkyamusabira edduwa, buli lwe mba nsaba edduwa abeera mu dduwa zange. Ŋŋenda okudda bannange mbagamba nti Uganda nga buli omu takkiriza kubanga mu baana abasoma nze yali asinga obunaku. Nayambalako sapatu okugenda mu lectures. Nayina omuvubuka mwoleza engoye nange nsobole okuwoza ezange naye nga ndi mu university. Naye omusajja ampa tikiti enkomyawo ewaffe. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ekyo kyagamba ekyo essanyu lyoyingiza mu muganda we omusiraamu mulimu ogwo Allah agwagala nnyo. Okumanya agwagala yawma alqiyama Allah agenda kusasula, agenda kuwa empeera nga nnyingi otuuke n'okugamba singa namanya nandiyambye bangi. Muyambeeko mujja kulaba omuntu bw'asanyuka. Wayiseewo emyaka nga 8 omuyizi alemererwa ssente, enkeera bagenda kukola bigezo IU banga zero balance. Agenda wa kadhi amuwe ebbaluwa emusindika wano. Sente entono nnyo bwe ziti 84,000 gyokka agenda kumisinga pepa. Ate kyekigezo ekisembayo bagenda mutikkira. Namutunuulira siina wentandiikira. 80,000 mingi. Njagala obeere ng'okwata 80,000 ddayo emabega 10 years ago. Ogenda kulaba how much the value of that money. Nimugamba tuula awo naye kola adhikaari kuba sente sizirina. Allah asaasira abaddu be. Wallahi nakubira omusiraamu omu nimugamba waliwo wano omulimu Allah gwasinga okwagala. Nambuuza mulimu ki? Konze nnyina wano omuyizi si wa kika kyange ava Kasese, yeetaaga 84,000 ekyabakola ebigezo. Nanga nti abantu abo oluusi balya ssente, baziwa bagirlfriend bagulamu amasimu. Nimugamba nti ffe mu busiraamu buli omusiraamu lw'omulaba la tadhunnu bihi illa khaira, tomulowooleza okujjako ekirungi. Omusiraamu oyo mulowooleza ekirungi omuyambe bw'oba ng'oli wa kumuyamba. Nambuuza n'alinnya boda boda najja n'akuba nimugamba ndi munda. N'ayingira n'ayimirira awo ng'alina omuntu gw'alengera gwentudde naye nga nti Imam Sokojje nga tajagala kumpa ssente ng'oli alaba. Kubanga enkola y'obusiraamu, omusiraamu asengayo okubeera omulungi. Idha anfaqa yaminuhu la ta'lamu shimaluhu madha nafaqat yaminuhu. Singa abeera ng'abadde agaba agabisa omukono ogwa ddyo ogwa kkono ne gutamanya agabye mmeka era agabye eki. Nampa ebbaasa
yalimu emitwalo 8 nanga nti imaamu ena giyiye nange ng'omuntu ena ningiyiya nkomawo omuvubuka mugamba koze fees genda osasule kyonkolera ekyamaanyi banka siri kugindeetere nakati njirina mu kabada yange eyo njiterese 8 years ago omuvubuka muwa sente nimugamba zibalemu yalemererwa okubala sente okusumulula baasa nga yena akankana bukankanye naga nti kangende nzibankinge konze balamu okusooka ajayo sente nga tasobola kubala kama amaziga abafuluma mu mulyango awo n'akutama n'agwawo mu mulyango nange nimuleka oze oli wabibye era bwe yamala n'asituka n'agenda omuvubuka oyo hatta al-an taneerabiranga naye nze gwawaana aye tezaali zange kwaliko ezange emitwalo 4 ezisigadde nga za musiraamu mulala basiraamu bwe batyo tubalina saba Allah abanguwirize ejjana saba Allah abakolere enteekateeka ennungi bayite bulungi mu bbaliro bayite bulungi mu ntaana n'abaana baabwe n'abakire bakyala baabwe n'abantu baabwe abalala bebabeera balese ku duniya Allah abeere nga aleeta abana abawanirira nga nabo bebawanirira abalala aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولجميع المسلمين توبوا الى الله اتائب من الذنب كمن لا ذنب له الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نبي صلى الله عليه وسلم حديث يجيني حديث ينبعض مكو أقام أنت لأن أمشي في حاجة أخي فأقضيها nzo kubeera mu kyetaago ky'omusiraamu ninkimaliriza oyo nabbi agamba nti khairu li min an atakifa shahara fi masjidi hadha nabbi agamba nti okubeera mu kyetaago ky'omusiraamu ninkimaliriza kirungi nnyo okusinga lwe naakola itikaafu okumala omwezi mulamba bannange tumale ebizibu by'abantu tumale ebizibu by'abantu hadithi eyo ngeggwayo nabbi n'agamba sallallahu alayhi wasallam walladhi yamshi fi hajati akhihi hatta yaqdiya omuntu oyo abeera mu kyetaago kya muganda we omusiraamu paka n'akimaliriza thabbatahu llahu azza wa jalla yawma tazillu al-aqdam Allah agenda kumunyweza amagulu ge ebigere bye olunaku ebigere bigenda okuseerera lwe tugenda okubeera ku siraatwa nga tugitako abantu nga bagwamu abantu nga bali bubi nga tuli muzikiza Allah jalla jalaaluhu agenda kunyweza omusiraamu oyo kukola nsonga emu yokka kubeera nti ayambye muganda w'omusiraamu wal amthila kathira bannange nyina ebyokulabirako bingi ebbanga lyamaze nga ndikuwa imaamu bingi lowooza ku musiraamu eyaneetikka hijja yange yonna n'agisasula yansanga wabweranga nti imaamu ogenda Makka konze sina busobozi kugenda Makka nanga ti inshallah ogenda nga biringa ebyokusaaga nimuganda ne passport yange ebuzaako emyezi 2 eggweko aho wennyini n'akwata sente n'azimpa ogenda okurenewinga passport omwaka 2005 nagenda e Makka nga hejja yonna omusiraamu omu ku masjidi Nuuru wano nga yagimpadde ate bwe yamala naye n'afunda ekinyegenyege tugenda okutuuka Emina nga mulaba nimugamba haji wamaze nojja nagati wankwasize ekinyegenyege nange nenzija bwe tubeera mu Arafa najja nambuuza sheikh okikimano oyimiridde otya
nze si bubi nnyo wallahi nakwata ebiyale 10 nazimpa nagamba yongera kuzoolina siina hijja gye nali Makka nga ndi mugagga nga hijja gye nagenda mu 2025 eyo eyo nagenda lw'amaanyi gange nga nsobola okwogera kubanga namobilizinga abantu 21 ne bampa hijja olw'okumobilizinga ako gaali maanyi gakwogera naye wali musiraamu yampa hijja laga essanyu lyoyingiza mu muganda wo nyina omusiraamu waali wano asaalira wano mukama we yamugamba yamuyita namugamba nti olina pasipooti namugamba sigirina namugamba tugende tukole ku pasipooti nsuubira okutambulako naawe hijja eyo yayiseeyo omusiraamu atwala omusiraamu okufuna pasipooti amugambye bagenda kutambulako naye nga omusiraamu tamanyi bagenda Tanzania bagenda wa pasipooti eggwa agamba gindekere wano eba ebulayo ewiiki emu basimbule n'amuyita namugamba tugende batukuba empiso tugenda Makka omusiraamu waali wano bwebadde nyingirawo mulabyeko omusiraamu namubuuza weewulira otya nga omusiraamu akuwadde hijja gy'obadde oloota obulosi ng'olengera kaaba mu bifaananyi ne ku vidiyo n'agamba nti sifunangako ssanyu nga gye nafuna lunaku olwo tolaba nti nasanyuka nnyo nga mpasizza naye ate olwo olunaku lwe yaŋŋamba nti ŋŋenda Makka nasanyuka nnyo bannange mubeererewo abantu omulimu ogwo yadde abalala nga tebakuwaanye munange weebale wakoze omulimu munene wakoze omulimu munene wayambye abantu wabaliisizza tokuuma by'abantu yamba omuntu ng'omuyamba lillah nsembera n'omusiraamu omu Allah mugaziyiriza enfuna ye waliwo omukyala namwandu gwe twali tuzimbira ennyumba twamugulira amabaati 10 nemugamba mukadde busobozi bwange bukomyawo n'atandika okuzimba amabaati amatafaali mabisi ng'era azimbisa ttaka najja nanga nti seeka wanyambako naye abazimbi konze baagala sente mmeka nti bansalidde $25,000 ennyumba okuggwa konze ezo ngenda zikuwa naye nga we namugambira nti ngenda zikuwa nga siinaamu yadde $1,000 naye omukadde oyo tuba tukyali mu kutetenkanya engeri tunamuzimbiramu ennyumba wallahi Mungu n'aleeta omusiraamu we n'amuzimbira ennyumba kayumba kanyirira nnyo ku kyalo ekyo ye mukadde asinga okubeera mu nnyumba enyirira bwe twamala ntumuteerako kasola ak'ebbalu bwezi omukadde oyo yajja ewange n'atuula wansi n'aganzi gye ntuula ndere mukadde nja kumenya nyina kilo 106 ngenda kumenya gwoyina kilo 6 nagati nedda konze nedda maama nedda nagati nedda gwe tuula konze nedda niŋŋaana mukadde oyo musiimu nnyo nolwekyo sururun tudkhiluhu fi qalbi almuslim essanyu lyoyingiza mu mutima gw'omusiraamu kikukolera kinene njagala okubeera nga mmaliriza nga mbagamba Allah tabaraka wa taala ensonga y'okuyamba abasiraamu yagitunuulira nnyo n'alaalika zakatul maali wallahi zakatul maali bw'ogyetegereza tewali egenda mu bintu bafukaraau babeera bantu bamasakin babeera bantu walamilina alaiha babeera bantu wafi riqabi babeera bantu walgharimuna babeera bantu sabilillah mujahidun babeera bantu ibnu sabil abatambuze babeera bantu yaba Mungu bwayagala abantu bayambibwe okubeera nga otodde zakatul maal okimanya nti waliyo abanaku abagenda okuyambibwa
waliyo abaavu abagenda okuyambibwa, waliwo ab'amabanja agagenda okusasulwa, waliwo abatambuze abagenda okuyambibwa, waliyo n'abawalimu abali mu ddaawa nga tulina okubasasula abagenda okuyambibwa. ng'oggyeko abo walimu abakozesa obubi ssente za zakatul maali, Allah abaluŋŋamye, kubanga baimaamu abamu ssente z'abasiraamu bazihandolinga bubi. Era abasiraamu bagamba waliwo omusiraamu awo yakola statement n'aganza imaamu natoolako lumu zaka, naye nalabanga akasuse mu dustbin, ne mugamba tewakasuka, bwe Allah yakuggyako omusango gw'obutatola zakatul maali. Guli kwoli imaamu gwe wawa ssente n'agenda awasaamu omukazi, omusiraamu aleesa zakatul maali emitwalo 80, okutta emitwalo 80, 5 wandiise ebbaluwa, 3 opangisizza emmoroka wiishi wali n'osaamu amafuta, ugenda kujanjawaza n'owasa omukazi ng'omuwasa mu hakki z'abasiraamu. Bannange si bwe kisaana kubeera. N'olwekyo basseruganda ab'ekitiibwa tuyambe. Erina abayizi 3, zero balance, tebalina ssente, bagenda ku misinga ebigezo. Nina abaana 4 bali mu secondary, senior 4, registration teziriiwo. Nina abaana 4, ababiri bagenda kola PLE, ababiri IPLE, bonna abo tebalina registration. Zonna ezo ebbaluwa ziyina mu fayiro yange. Ofiirwa ki bwe nkuwa omwana omu n'omusasulira nga mulekwa, nkuwa enamba y'essomero nga mbasasulira omwana ono ssente za UNEB, ninkuwa omwana noga mpa omwana owa IPL yize mmusasulire, omwana ne mmukuwa. Kuba muyinza ogandi kati imaamu akuŋŋaanya za fiizi w'abaana be, nimbakuwa. Imaamu takyali mu mbeera gwe gy'osuubira nti ebeera mu bukodyo obwo bwe butyo. Mungu amadaala agasitula. Ala wa sallu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam lianna Allaha amarana bidhalika haythu qala inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن اصحاب رسول الله خصوصا منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابه رضي الله عنهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واذل الكفر والكافرين. اللهم انصر هذا الدين يا رب العالمين. اللهم قض حوائج المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وبارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين. اللهم يا ميسر كل عسير، اللهم يا ميسر كل عسير، اللهم يسر لكل من له عسر، اللهم يسر لكل من له عسر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Islamic Media, Qibla Islamic Media.